Abalungi Yesu yebazibwe mbabuuzaako nnyo nnyini ddala Sennono Alex gemanya Sennono Alex official saako ne Gospel Voice Library gy'emikutu gyaffe ate era nga abadde Katonda ye program. It has been a while akaseera kabadde kawanvu nga tetuba nayo naye twebaza Mukama mu mwaka 2022 tutandise mu maanyi mu linnya Yesu mwana Katonda omulamu. N'olwaleero tukomyewo ne programu yaffe n'abadde Katonda era nga programu eyo tukuleetera abantu ab'enjawulo Katonda gy'alina bajje n'abaako waabateeka olwo nno ne batubuulira wa Katonda gy'abajje wayi waabatadde ne tubeera nga tugabanako wamu nabo ne bakuwa omukisa n'omanya nti naawe ekyo ky'oli mu Katonda asobola okuggyawo n'abaako waakuteeka mu linnya Yesu mwana Katonda omulamu. Kugambye Sennono Alex gemanya Sennono Alex official gwe mukutu saako ne Gospel Voice Library era nga njagala kutegeeza nti ekyokola kyangu nnyo subscribe like share and comment tusobole okubanga ate munnange tutambulira wamu. Program ngene kutusibako bannaffe aba RMW Kato bridal dresses and accessories era nga bagamba nti no basangibwa wale ku Kyamu Towers bayina ebyabagole ebyokwewunda ebyokwambala ebyabagole byonna changing dress kwanjula biki byonna kasogubeera nga bikwatagana na mukolo bano babeekwati tebagenda kukujuza era nga bakugamba nti no genda wale ku Kyamu Towers bafune ate era ebintu byabe biva mitala w'amayanja biva Europe ebintu biri original bridal dresses, changing dresses, biki byonna ebyababuuze byabakola bitya genda bafune ku 0702 49 19 0702 49 19 oba 0703 777 be banaffe aba RMW Kato saako ne banaffe aba Midland Parents Academy Kawoto Kajansi amasomero bagaguddewo tutwala abaana ku Midland Parents Academy somero ly'abalokole ate nga liri ku musingi gwa bulokole ddala twalayo omwana ova kuva senior 1 mpaka senior 6 bayina arts and sciences era nga bakugamba nti nno omwana wo bamuyigiriza ebyobwa Katonda na bino ebya bulijjo gendayo ku Midland bw'oba oyagala ogenda ku Midland Parents Academy nkubirako nze kennyini ku 075 4 68 7 17 075 4 68 7 ye yeyita wansi ate era erine ku WhatsApp so togenda kwejjusa bw'otwala omwana wo ku Midland Parents Academy so oli abalokole eri ku musingi gwa bulokole ddala. Okay, olwaleero nina omusajja wa Katonda agenda kubeera nga atatuwa obujulizi amazima gennyini togenda sigala kyekimu ono kyemumanyiiko yali musajja Kajabi eyogerere yagamba yali mwenzi nnyo yali mubbi nnyo mulimu n'ebyokukwata enva mulimu n'ebyokukwata enva kakati kankomewo naye mu linnya lya Yesu wawanguza Dawudi Yesu waffe wow sebo nsanyusa okukulaba. Amina sebo. Omulungi Yesu yebazibwe. Awubwe ekitiibwa. Amanya abakulabaga bagambe. Amanya bampita Jackson Kalibala muwanguzi. Jackson Kalibala muwanguzi. Obeera ludda wa at the moment? Mbadde mpangalira mutundu awo. Wangalira mutundu. Mutundu awo. Kabaawo zone. Okay. Mpangalira awo. Wangalira. Obujulizi I'm so excited okubeera nga mpulira ku bujulizi buno byonna gye bunaggwera tugenda butambula actually buno obujulizi buyinza obba mu part 1 ne part 2 kubanga kyemmanye ku buwanvu aŋŋambye nkuwe buno oba buno ne mugamba bwonna butuwe. Okay, ozaalibwa wa? Nzaalibwa Katundu. Akatundu ako bakayita kali awo side ze ng'oyise Gayaza naye kali awo bakayita Nakwero. Oliwe Nakwero wano? Nakwero awo. We bakuzaala? Kati awo banzaalirawo. Ninga tesi kye kika kyange. Awo just awo ndoza bukojja. Maama yakuzaalira waabwe? Maama yanzaalira waabwe. Waabwe? Olw'okubanga nti embire gwe yali nnyingi n'ekitange.
nti tibasobola kukwatagana yamusambanga n'olubuto lwange nga nkyali muto n'amusamba emigere amukuba emigere nse yabinyumizaako nti nga amukuba emigere amukuba anywa veri nga atamidde n'amukuba n'agamba waaye saagala kusula mwana wange kubanga era asobola n'omugjamu olubuto owulira nti n'amugjayo nanzijayo kalenga tuwanga alwetise najja nalwo wa maama we gye yanzaalira ne bw'amala okunzaala nti nange ate nansuulawo bino nga bitandise bukyali maama bw'amala okuzaala bw'amala okunzaala n'akusuulawo ate nange nansuulawo ndi awekisezi biri kati ate ani abikunyumiza ebyo kati abinyumiza ye jjajja wange maama mbeera ki eyamuleetera maama embeera yamuleetera okunsuula maama wange yali muntu wa kutunda bintu ebizibu kale bino yabatamiivu mayirungi mwenge biwulire ebyo byali atunda kati nabayo taatawo mutamiivu yaddanga atamidde n'asamba maama n'amukuba tteke ko maama wanyuwaawo kaŋŋende ewaffe gye mba nzaalira maama adde ewaabwe ate maama naye yennyini atunda mayirungi sigala njaga bino binanyuma sabula tugende naye kati bwanzaala noza nalaba nga kigenda kumukereesa okuba ng'ali waabwe wakitegeera kati ate yali awangalira ndowooza mu kikajjaawo mu kikajjo ng'ovudde ndowooza nateetaawo n'okwata erigenda ennakawuka kati era abeera mu kikajjo eyo nga tayagala nnyo kale kumusumbuwa ntumbwa mukozi kale kati ate kati agenda okunzaala ndowooza nga ne taata wa akusamba muzitoweredde naye amusumbuwa nagamba iwa kimbonabona n'omwana ono naye ekirungi mu mutima yali anjagala kale naye nze ekyamuleetera ndowooza okunzirukako oba okunsuulawo nti yali afunyemu ndowooza era obuzibuzibu eyo n'emikwano gye bizinensi ze nga tayagala balekerawo muwa byamaguzi tayagala kulekerawo kumuwa bintu bye n'asuulawo n'agenda katono nnyo mu maaso ndowooza yadda kuba olina byoyogeddekawo nti maama yabikunyumiza kati yakomawo kati soke tuveeyo eyo yakomawo naye otandika okutegeera ng'oline kati ntandika okutegeera nga ndi ne jjajja mu kyalo ennakwero awo tandika okutegeera ndi ne jjajja awo mu kyalo ennakwero tulemeyitawo kyalo bannange olwofe ab'ennakaseke ennakwero nawe oyitewo kyalo kati ffe twabeeranga yedda kyali kyalo kubanga ebintu bikuze bukuzi kati ffe twabeeranga yedda nti kyali nga kyalo nakwero ndikwe wajjajja naye ntandika okutegeera awo natandika okutegeera nga nina omuze gwendimu ng'olina ejjajja ndina ejjajja mu kyalo naye kati jjajja twabeeranga ni maama wange omuto ne baganda n'abazzukulu ba jjajja abalala kati wali maama wange omuto ne muganda wange omukulu anzirako ekyesigame nti twazaalibwa abaana babiri mukulu wange omuwala nange omulenzi mukulu w'omuwala mukulu wange muwala naawe omulenzi nange omulenzi kati ku kyalo ekyo twabeerangako ne maama waffe omuto adda ku maama waffe kati nga tubeerako nejjajja n'abaana abalala abaana bajjajja be yazaala bamama baffe abalala bazaala ne baleeta nga tonnagenda ku muze guli ebyensoma byo byakomawo kati byensoma ntandika okutegeera nti madde nkujjirayo otyo ntandika okutegeera nga nina omuze gwendimu ndowooza mmange oyo omuto yantandika okukozesa ekikozesa ekyokwegatta naye nga nkyali muto nga sinabitegeera naye bwe ngenda nzibuka amaaso ntandika okukitegeera nga nange nkyagala omuliro gukoze gutya yankoleza nga nkyali muto maama wange omuto akyali mulamu gyali era ensawa zino gyali mu kyalo eyo naddayo namusabira nange nemusonyiwa kubanga nti si ye bana waliwo ekyali kimufuga linda mu myaka ng'emekaawo myaka ntandika okutegeera myaka ng'esatu tandika okulaba ensinga egyetambulamu obulungi awo oge otutegeera nga maama wo akozesa nga nebaka ne maama wange omuto kati nebakanga naye nga amakinga siwa situnula kuki meter box meter box naza abantu bagimanyi pasatomu yatugamba nti nga amakinga siwa nti
totunula mu meter box era ngambika omutwe kati ndaloka akola kya ndaloka akola ebikolwa bye nanteeka kaawo nembeera waawo tobitegeera nga weebuuza biki bino bya kadinze kyabinjagaza nale sibyebuuza kubanga nabyagala kubanga natuuka ekiseera nga mpulira omubiri gwange gukyamuse gwakyamuka nga nkyali muto nti nenfuna ne feeling nkyali muto myaka ena myaka 2 3 nagambye nataka kutegeera myaka 3 omwana aba asobola owulira obusimu nti ate kati liri ebbugumu lyanteekangako nti waliwo ebbugumu lyangattangako kati ebbugumu liri jukira kati ya meter box kati awo nebanga omubiri gwange gukyamuka nga tukisira nga nange simunda nakuntwala nga nange ngenda nemwekwatira omukono mu myaka 3 awenda abaana aba ategeera bannange kakati mbabuulire kino nti abampuliriza mbabuulire kino nti omwana wo nti omulaba ng'omwana omuto naye njagala otegere kino nti mayindi yeebeera nkulu nti nze nali mukulu mu mwoyo naye ng'omubiri gwe muto okitegeera nti nga mayindi ye nkulu kubanga omwana aba akyali muto aba ategeera nti mugamba bo nomuboggolera ategeera nti omuboggoledde n'akaabamu awo n'atya n'okuta naye kati nze nange nali ntegedde omubiri ne gutandika okukyamuka nga nkyali muto nga nange ngenda ne mmwesikira kati kwe yatuuka ekiseera nga takyajja kwebaka nange nempulira ennaku ne ŋŋamba ye ate nga nze mpulira njagala kye natandika okukola natandika okunoonya bano abazzukulu bajjajja abataabo ng'obasingako emyaka ate no bo baali nabansingako ku bukulu awo ntandise otambula mpeza emyaka ndowooza 4 awo ntandise okukola kuyimukayimukamu otandise osomamu kusoma naye sinawo kutandika kusoma kubanga yayandwise okusoma kubanga maama yali tabeerawo ng'abeera mu mitambulo gye tejjukira nga naye mumanyi mirimu gyakola kati naye baali noza naye bamutwalaganya bali bamutwalaganya batunda mwenge ayitunda sigala mayirungi kati nga bambi naye naye nga bambi ali bwati naye ntandika okukula ntandika nange okulaba obuwala obwobuto ono omukulu atandise ate okugaana omukulu atandise okuvaawo ono yabikuyigiriza kati yagenda okulaba ndowooza omwoyo gwamugamba ndowooza nti affe ekyaffe kiwedde kyebadde kimwagaza ffe tube tumwagala tumuyingize muki ye yalina missoni yakuyingiza mu kintu kati bw'omala okiyingiramu n'okikwata kati akute nawe ate okoleeza abalala nange nkoleeza abalala naye ntandika okukoleeza abaana abo lindako abaana abo wabatandika otya kati abaana abo nange nabalabanga natandika okubalingiriza nga bali mu kunaaba kati nga bagamba tugende tunaabe nga mbagamba nange ngende nammwe kubanga nalinga nkyali muto nga tebagaana nga n'abakulu tunaaba nabo abawala abakulu myaka 8 10 nabo babeerangamu nga banaaba kati nga balooza ndi muto kumbe nze mama yawe yagira nze ndaba naye ekikolwa ekyasembayo omundi gwe yasembayo okujja yajja nga ze ndowooza okunzibula amaaso ono mama omundi gwe yasembayo okujja yajja nga ze kunzibula amaaso nti yampita nantwala ku luno nandaga meter box nakulaga buli kimu nandaga meter box kati mukugitunulako bwe nti nempanyisibwa nempanyisibwa bwe mala okuwanyisibwa saddamu kutegeera nova mu bulamu buno nenva mu bulamu bw'ekito olwokirabyeko ekyo omwana omuto naye ng'avudde mu bulamu bw'ekito kati nga ndowooza kwegatta kwokka ndowooza bintu byakale bya bwenzi byokka bwe yandaga mu meter box kubanga ekifaananyi ekyo sebo n'okunva mu mutwe nabeera nakyo okumala ndowooza emyaka nga 20 myaka 22 nga ntoba lindako n'ekifaananyi ekyo yegattanga naawe ngayekweka ng'akubika omutwe oleme kulaba okulaba mu meter box ye kubanga singa ndowooza yalaba nti nyinza oba okubaako kyenjogera naye kati olwasembayo ndowooza n'agamba kitu kyamugamba nti genda omulageko
kati bwe twamala bwe yamala okujendaga olwo kibaawo ng'olowezeza emyaka ng'emeka? Nzo kyali nali ngenda myaka nali mpezeza 5. Nali mpezeza 5. Kati 5 awo nali ntegeera nnyo. Naye nina amagezi. Owaanyisibwa tuddeyo wali. Kati mpaanyisibwa mu nsi ey'omwoyo nawaanyisibwa. Bwe tukiza mu nsi ey'omwoyo nawaanyisibwa niwabawo negattako omuntu omulala ow'amaanyi gwe nali sobola kukontrolinga. Kubanga nagattibwako omwoyo awo kubanga nawulira amaanyi gangwako bwe pu ne mpulira omuliro gwe siwulirangako ogw'okwaka ogw'omuliro naguwulira. Naye nti bwe yamala okunkola ekintu ekyo tumala okwegatta naye n'agenda. Ogamba watuuka level nga wadde oli muto naye nga naawe onyumirwa? Nga nange nyumirwa ekintu nkyagala. Oluusi mukola ne ku mukono ne musika ne mukujja tugende eri gye twabadde. Nga nkola ne ku mwana ngamba tuyogera nga mugajja tugende gye twabadde. Ate omuto ebigambo bimusimattuka. Okitegeera? Naye kati weewuunye nalinga muto nolaba kati mbijjukira. Kitegeeza nti omwoyo gwange gwali muki? Gwali mukulu ate nga gutegeera. Kitegeera? Kati amala olwasembayo omaze okuwaanyisibwa? Kati maze okuwaanyisibwa kati alo ntandika missions yali endeeseza ku nsi kuno. Ntandika ku baana abaali awo bonna. Kalisoko mbulire omwana tugeze omwana kuba kati jukira mwali mukikola nga mukwekweka. Twali twekweka. Nono mama kakati omwana asooka okimuyingizaamu otya akyagale? Kati omwana oyo abaana abaasooka baali ndoza baali twali tuzanye bya bamaama byemanyi bya bamaama tuzanye bamaama ne taata. Kati kati bwe twatuzanya bali ne bavaawo ne bagala kati mugende munoonye ssente mukuzanya bali bagenda banoonye ssente ate mbagala mugende walako munoonye ssente. Mama ne taata babeera nga baawukanyeeku balina ensonga zaboogerako. Kitegeeza n'abaana abeezanyisa maama ne taata tubeegendereze tubasekeko eriisa ejjogi. Mubasekeko eriisa ejjogi kubanga obusitaani wasinga okukolera. Nti kati nga bali abalala tubasindika wala. Kati kana akawala ntandika okukakwata mu bitundu ebyekyama metabox kubanga nange nalaba oli gyeyasookanga okunkola. Yasookanga kunkola ki? Kunkwasaayo mu metabox. Bwe mala ogikwata yakwasangako. Ye yali mukulu wa myaka emeka? Mama wange oyo mukulu yali aweza ndowooza emyaka nga 20. Eri mukulu ali emyaka nga 2 naye nga tayagala balenzi. Yabeeranga waka tatambula ngabeera waka. Nendowooza kiri ekyo ekifugira mu famire yaffe kyali kikyagala nange nnyingire muki mu mukutu kubanga akaana naye akaana kabweweeta kubanga olina bye yankolanga yasooka kumpeeweeta ndowooza nga nkyamusa yasooka kumpeeweeta nankwata ku metabox naye kati nga metabox yange yali ndowooza kuba buto nga nga nkyamufu bulungi. Kati nga bwankwatako nga metabox yange ekyankala nange masannyalaze gakubirawo nga bisootinga. Mbitegedde awo. Kitegeera? Abalina bitegeera mubitegedde. Abalina bitegeera mubitegere naye kubanga era bwenjoga ebintu bino kuba kati bwe mbiyisaawo mbiteekawo live kiyinza obutaba kirungi. Naye kati ngezaako kubikweka tubiyite walako abakulu bajja kubitegeera nti metabox yange nekyankana neba nkambwe ennyo. Kati nga nange bwe nkwata ku mwana nange nakyamusedda. Kati bambi akaana kalinda nokokkaweeweeta nenkaweeweeta kati bwe nakakwata nange mu metabox yaako si bunaku ne kakyamuka. Owulira? Kati nenkagamba twebake twebikka mu blanket kati nze nembeera waggulu kukko. Mirimu egitandika. Mirimu egitandikira awo. Tekakayanyizaako olwokubanga waliwo omwoyo anfugirako. Wagula omwoyo kati wali maama nga ampanyisa bwe yandaga metabox guli omwoyo ndowooza bwe gwayingirira ebyaddala ne guyingira kati ndowooza ne gumpa ne ku maanyi nti nsobole nange mba nkutte ku muntu nga tasobola kukola ki? Kugaana. Tasobola kugaana. Mu bumpeepi abaana bonna abaali ewaka bonna. Kati tekyakoma ku ekyo bwe namala bali kati ngenda okulaba ate nga ne muganda wange omuwala naye azze yekka omukulu. Yali ansinga emyaka ndowooza nga 3. Muganda omuwala omukulu? Nali mu 5 ye nga ali mu 8. Negenda okulaba nga naye azze. Naye nga ngenda okulaba aliisa ensonga yemu byo gye tukola ki? Gye tukola n'abaana. Muganda wo kuluna ate yali yakikulembera. Ate kati yakikulembera.
akugamba atyo kati ye yajja mu nsonga era yajira mu nsonga ezo ezaba mama ne taata nanga yatugenza nyemu ku mama ne taata tuyingira ekisenge kati nagenda kati n'ensonga zimu zankoza atya zantunuzaamu n'ogamba tamanya ate nze ndi sita netugaa kati twabike budde buke netubeereeyo kati ate bulobona nembukyawa sisita nga naye akinkolera kubanga naye noza naye yalina okwaka kungi sisita we yennyini gwoddako sisita wange gwenzirako nga naye alina okwaka kungi mu mubiri nti naye yajjanga buli kaseera kati nga ngamba tugende naye abantu abakulu abaaliwo tebakizuula kubanga nabo balinga bakambwe tebagambwako ndowooza babijejje yali mukambwe nnyo nga ndowooza nga bonna amugamba ajja kusiba ne ku njegere akuwanike waggulu ku nnyumba faana gye gyafa omusajja nga naye mutamivu mulungi kati mwekolanga ekigenyi nga teri ayogera nze maama wange tiyaŋŋambako nakuŋŋambako nti toyogeranga maama wo tiyakiŋŋamba nako naye ng'akimanyi omanya tasobola kwogera ng'akimanyi gisobola kwogera kubanga amanyi bwenna akyogera bayinza n'okunzijawo okumanya nga banaye nali ntegedde nga nkyali muto kati natukisa nentegera nti banayogera bajja kuntwala nsubwe nsubwe ekintu kyange kubanga kiri baali bagenda okuntwala teri nnyo baana ba buwala otandika okusoma kati awo mpeze ndowooza emyaka 6 awo bantwalako ku ssomero naye nga ntuka ku ssomero okusoma ni kyensoma tikyasomesa eri nze ndaba bitundu byakyama gundi ku blackboard nga ndabako bitundu byakyama nga tikyasomesa nze nengera kabinaki kintunuulidde oli myaka 6 kyekisinga okwewuunyisa ndowooza nkikugira gye kyatandikira nti nga tikyasomesa eri naye nga nze eno nditundira ku bitundu nga mutunuulira bwafaanana ndi ku bwala bulala wegamba nze n'okusoma okusoma kwange nga nkyali mutaawo ko saasoma kwagaana kubanga nze nga ndowooza kimu nzira ddiwaka tubiddemu tukeese okitegeera naye ntandika okusoma naye nga sibitegeera nsoma sibitegeera kati maama ndowooza omutima ne gumuluma maama wakuzaala anzaala omutima ne gumuluma nagamba omwana wange akulira atya mu kyalo nga tenze embeera eno mbeerako mu katawuni okuva ku weeks 2 yajjanga neneterayo ku bugatto ku busapatu n'agenda naye nga nange simuliiko tomwagala kulira obusungu kubanga yakola atya ate bakugamba dda yakusuula bangamba dda yansuulawo jjajja naye teyali mwanguse yantekamu ekitimatima nkyawaani maama tukyagenda maaso abadde katonda ye program of course Isaac ali ku kamera emabega awo Isaac Uganda genda ku channel yo liking subscribing Isaac Uganda wow Senono Alex official Sakone Gospel Voice Library izo channel zaffe ko tuteeka obujulizi buno tukuletera abantu abenjawulo abasumuluddwa mu bintu ebyenjawulo obasumuluddwa abayambiddwa mu bintu naawe olunsa ate ebikutawanya otegeere nti ate gwe kikutawanya kitono nnyo oyinza okuba kati gwe oyinza okuba oli ng'oli malaya weetunda obanga ojjese oli mwenzi mu bakyala ab'enjawulo ate ng'olunsi obikoze okuze obanga weekweka n'okwekweka naye ate omuntu wuno alimu tutandikira ku myaka 5 myaka 6 okitegeera so tova ku mukutu sharinga subscribing Senono Alex official Gospel Voice Library bannaffe abateeka mu ssente be ba MW Kato Sako ne Media and Prince Academy enamba za RMW Katoze ezo bakola bayina ebyabagole bayina omukolo gwonna bagukolako bulungi mbyokwambala ebintu biva Bulaaya biva mu Europe basangibwa ku Cham Towers enamba zaabwe zezaawo so nga tete banafa ba Media and Prince Academy twalayo omwana wo togenda kwejusa bayina kuva ku senior 1 paka senior 6 atenga somero lya balokole ddala arts ne sciences n'abasomesa batendeke bulungi bayina campuses 2 MPG endala eri Kawoto Kajansi tuyagenda maaso n'omugenyi waffe katukomewo katono wawanguza Daudi Yesu waffe wow
Tukyagenda maaso n'omukulu Jackson akyatunyonnyola olugendo lwe Kalibala muwanguzi. Maama amutima gumulumye we tukomye. Agamba kandowooza kandabe ku mwana wange. Tebwe yakusuula weeks bbiri teyaleka yajjangayokko n'akulabako. Aha akunonye akujjeyo akusubya. Kati bwe yajja okunkima nti saakyagala kuba ayita omumanyidde nnyo kubanga nali simumanyidde naye kyenawulira kyenayagala nti era ntwala mu kibuga era akujja ennakwero ntwala mu kibuga kati ekyo kyonna kyagala naye nti bwe namala okyagala bwe ntyo nti nekintu kyange nekiŋŋamba munda twandigenze naye saakiwuliriza nali njagala kugenda mu kibuga nali nkoye ekyalo kubanga nali nkyagala kubanga nakyagalangako bintu byange ebiri bye twakolanga naye nga nange mpulira saagala kulima bulungi twali tulima nnyo ate wow tukyagenda mu maaso n'omukulu Jackson akyatunyonnyola olugendo lwe Kalibala muwanguzi. Maama amutima gumulumye we tukomye agamba kandowooza kandabe ku mwana wange. Tebwe yakusuula weeks bbiri teyaleka yajjangayokko n'akulabako. Aha akunonye akujjeyo akusubya. Kati bwe yajja okunkima nti saakyagala kuba ayita omumanyidde nnyo kubanga nali simumanyidde naye kyenawulira kyenayagala nti era ntwala mu kibuga era akujja ennakwero ntwala mu kibuga kati ekyo kyonna kyagala naye nti bwe namala okyagala bwe ntyo nti nekintu kyange nekiŋŋamba munda twandigenze naye saakiwuliriza nali njagala kugenda mu kibuga nali nkoye ekyalo kubanga nali nkyagala kubanga nakyagalangako bintu byange ebiri bye twakolanga naye nga nange mpulira saagala kulima bulungi twali tulima nnyo ate nga kiri ekintu kyewakolanga tewatuukanga nga tokyagala nali nkyagala. Maama yavaawo oli yabikuyigiriza yasigala negwe n'osigala mu bana abalala kubanga tosanga takyajja nayinze bwe nalinga mulaba nga nzijukira kiri kyeyandaga. Maama oyo yakimanya nti oli mu bwana tiyakitegeera oba yakimanya n'asirika nozera yakitegeera nakimanya kubanga naye twakikolanga mu bubba kale ndi akitegeera nange kubanga naye kyemmanya omulyo gwe yalina ekitegeera nange ngwambadde kitegeeza yakimanyi nti nange nina bendi mu kukolamu omulimu. Tugenze maama yankima nantwala kituufu naye maama tikyamwisa bulungi ekyaki maama wange omuto okuntwala mulaba nga nkuba eriiso nga ntunulira bwati nansiibula naye nga si musanyufu nakitegeera nga si musanyufu. Ate byali byaggwa yali yafuuka X yali ayagala ndowooza maama yali yafuuka X ate kakati yabirangawo naye nga sitaani okolimirwe nze kyemmwagalako kimu nti nga buli wenzijukira kiri nga mufunako bweti nzijukira kiri ekifaananyi kyeyandaga n'olumba obwana ekifaananyi kyo kyampisa bubi nnyo kubanga kati nga sifuna mirimbi mbeera ndowooza ku kifaananyi ekyo buli wenzibiriza ku maaso bwe nti kyendaba kandi banene nga ndi muto bannakyo ekisinga okwewuunyisa myaka 6 antwala mu kibuga tutuukayo yatwala babiri ne muganda wange omuwala muganda wooli naye amala okuntwala nti bwe twakuma mu kyawo ne muganda wange we twatandikira akutwala ne muganda wo we twatandikira fwe twatuuka ne muganda wange omuwala ensonga ze twali nazo mu kyalo ze twatandikirako ewa maama ate maama waffe ekirungi teyabeerangawo ne mwekola ekigenyi nga buli we mwagalidde tulinga bafumbo tulinga bafumbo gwe ne muganda wo nga tulinga bafumbo naye wangambye oliko mu kusiiba ndiko mu kusiiba naye tutuuka eyo kaalo ntandika okulaba obuwala obulala ate bwo nga bweru nnyo banga obwana bw'omukyalo buba busiiwuufu nga siweeru kati obw'omukibuga nga kibooko oli mu myaka emeka? Ndi myaka 6 nyingidde 6 nyingidde 6 kubanga ali mukyalo navaayo ku 5 kitundu bye ebyokusomera tebinategeerekeka okusoma ko kwali kulemeredde awo kukyali awo
kyali mu P1 wennemedde awo P1 olaba obuwala embooko ndaba obuwala embooko nga tutuuse kati maama wange n'akola ki nga ye abirambira mu kukola tatufaako akumala tugamba mwana abye mmwe muli mukola ki tugamba ffe tuli oke ekitegeera kati nentako okulaba obwala bwokkaalo nga bwo bunyirira okusinga obw'omukyalo olwo omuntu ze Kampala muli wakozi tuli awo mu kikajjo waneno nga kave nateete lwennakawuka mpulira nga ova mu kikajja wodda kasenge ova mu kasenge nodda ndowooza muki eyo nodda biwanvu awo bingi ebyalo ebiri awo bingi naye tutuuka awo ntandika okulaba obuwala obuto obubeera awo katundu ku mizigo gwe twabeeranga nga tetutukomana ku ekyo nga tugenda ne kuluzi nendabayo obulala kati omutima gwe ne gubeera ku paniki mbufunye ntya kale ati noza Mukama nga nkyali muto yali yampa ndowooza nange ku mafuta sina Mukama noza standi yampa amafuta ag'okuganja kiri ekino kyataako favor kati nga ndabika bulungi nnyo nali nga nkyali muto awo kankyogereko ekyo Katonda w'abaana akukozesa akuteekako favor osobola okufuna abantu bangi obakolemu omulimu ogw'obwa Katonda era bwekityo bwe kiri ne sitaani bw'abaana akukozesa akwambaza favor ye osobola okutuukiriza bulungi emirimu gye kituufu kati sitaani naye yali yampa amafuta favor kati nga ndabika bulungi nnyo nali nga nkyali muto nali ndabika bulungi kati nga n'ekirala enviiri zange nali nga nkyali muto ndowooza mama nga oba yanteekangamu biki kati nga zinengeje zeebaka bwezi yamunyera nezange bwe zaali ozitegeera nga byebaka nembera nga ndabika bulungi ngolinga ekiyindiyindi ndimu ekiyindiyindi naye kati kwali kwakawala akalala ku kyalo okwo kali kakulukulu mundoza kali myaka nga 8 keka ne muganda wange omuwala nga kawala kalungi kasoma kagezi naye kati bwe kandaba kati bwe tutunula mu maaso bwe tuti netukonekitinga nako kati nekagamba muganda woyo mwagala ku myaka 6 nze ndi 6 ko kali 8 nagamba atya nekagamba muganda wange omuwala bulaza wo mwagala otyo muganda najja nangamba oli gala akwagala oli omuwala akwagala oli nesimanyi kyakwagaza famire neza naye yakyogeza buto oli akwagala nesimanyi kyakwagaza genda omulabe tutuukayo tutandika maama ne taata muzannyo gwaffe era ani abitandika olwo oli omuwala abitandika agamba muzannyo maama ne taata kati omuwala oli kati ate ye yali wa mu kibuga nga alina kyamanyizi kyesimanyi kati bwe twayingira twebika bulanketi yankeesinga abyonoona nali sikirabangako myaka 8 nankeesinga kiva naye nze nsiba ngamba abantu mwe bampuliriza nti TV ogiwa omwana wo agibeereko naye beera mwegendereza ebintu ebimu bw'obiraba ku TV omwana jangu obikube mu maaso g'omwana omugambe nti ebyo nno abeekiisinga baba bakulu okitegedde kugamba bw'akiraba era okyogereko mugambe olabye abo nno abaagalana naye bo bafumbo kati ulira kino nze abaana bange ewaka nabatuuza omuwa myaka 7 omulala wa myaka 4 bonna bawala nabatuuza nembagamba mubalaba aba bakunama owulira kati yakunama okitegeera nemugamba nti enkomererewo ye agenda kumaza nga afunye olubuto nga myaka mmeka bejembuulira ebintu ebyo agenda kumaza nga afunye olubuto kati omulabo yaka n'okusoma asoma naye nga bengamba n'okusoma ndowooza ye yamala dda n'okusoma nembateekamu eki nembagamba mulabo yasoma muwulira naye kati okusoma kugenda kufa olwokubanga akola ki akola ebyo okusoma kugenda kufa naye kyera agenda kuzimba olubuto ate baabo ekiro ekimenya nembateekeza mulaba maama wammwe maama wuyo alina olubuto nawe oyagala zimba olubuto lukumaleko emirembe nga ye mulaba wuyo abeerawo nga yeebase abeerawo nga asesema talina mirembe kati noyagala kufaanana nga maama woyo daddi ffe twagala kufaanana ngaoyo kati nembagamba bw'oyagala okukola ebyo ojja kubeera nga maama wo ne batyamu awo abaana mubabuulire nembabuulira amazima namukwano gwange yaŋŋamba biki byobuulira abaana tamanyi nti biki byobuulira abaana nemugamba mukazi gwe
leka abaana nabe nabayita nembabuulira bonna nababe kubanga naye balimu emize nabategeera nze nabategeera kubate gwe omanyi oketta nze ekintu kyange nakitambulirangamu nga nkiketta nga nkimanyi nabo bakikola obwana nabalaba dda nze abaana mbalabirawo neŋŋamba bano abaana kibakwa nange kinange kye nali nkola n'omanya gye biggwera bebbirira bagamba tugezanyireko eri tugende tugereko kino tugende twekweke mu kisenge tuzanye kwiso bbanda ebyo ng'omanya ntegeera waliyo omuzannyo omulala gwe bakola kati nabayita saagala kubasanguza nabagamba ina kyemukola ne bagamba kiki tukola kiki ne beebuzaabuza mulimu emyaka 13 ye mugezigezi abeerawo we tubeera nimugamba biki emukola eyo nga muzanya tewali tuzanya nze nenkitegeera nembakuŋŋanya nembasomesa nembagamba nti mukola bino na bino bigenda baviiramu ekirala era nembabula naye byonna byembuto byembabuulidde abaana bange nembagamba abato nembagamba nti bokkiriza omuntu okukwata ku metabokisi yo obulamu bugenda kufa ekisooka ogenda kulwala siriimu nobibagamba ogenda kulwala siriimu ate bakukwata ojja kuggwako ennyama olaba ekinya nembalaga nembagamba tusima ebinnya netubateekamu nibagamba nti olaba Yesu bwekwata ku Yesu akola ki akyusa obulamu bwo owulira nobakaze nobowulira nga omuntu akucyankanya akutwala mu bino buyita Yesu yita omwoyo omutukuvu ngaba omwoyo omutukuvu nze sibikola bino sibikola era abaana bange nembakulizaamu entiisa tuddeyo eri kati munange tuyingira ekibuga omwana oli atuma muganda wange tukomye wali omwana akukiisinga kati omwana amala okunkiisinga bamala okunkiisinga ate era nayambazibwa amaanyi amalala ogenda ku another level genda ku level endala obitegeera obulala kati olwo kiisinga ate nalina kiyankola oli omwana ze naye yalimu omwoyo emyoyo gyakonekitinga bwe twetunula mu maaso tuti naye yakonekitinga nange mu nsi ey'omwoyo bwetumala wadde yali tagambye ogwasooka twakonekitinga kanagenda okyogera nti muganda woyo mwagala nga naawe olinga kanange nakagala dakana kawala kuba kali keeru bulungi kanyirira kana kato ni bannange kisinga okuneewuunyisa omwana oyo omuto era amanyi keesingi ebagikuba kati ne mbagamba nti abakyala bampuliza n'abaami bampuliriza abandaba nti TV omwana akiraba n'akikola bw'olaba nga omwana kize ku TV so ogikwakulako mangu nnyo bakina abanga bagenda bati n'ogikwakulako oba n'okikuba n'okyogera n'omugamba gwe tunula eno okulage naawe kyembadde nkulaga n'atakiraba owulira bw'olaba nga kissing egendako era bannange simanyi kumanya Katonda tufu naye nga nze wembeera waka nze making sure nti nze mbalaga nnyo gospel movies mulimu ezimu ezibuulira enjiri owulira kati nga oba oli abeerako abuulira oba avuunula bwali otuka kissing nga abibuusa nimbakuliza mu ekyo nti balina kulaba ekyo kati naye bali ku kissing omwana amala okunkisinga nga nange mukwata mu metabox ye ngenda kisinga nange mukwata mu metabox naye bansomesa eri nze ng'ekyange nkitegeera bulungi ankola ki buli omu akola ekiki yagaana okwegatta oyo omuwala yagaana yali ayagala kissing na kumuweweta kyokka tayagala byakwegatta otyo era kati oyo omuwala ye nannima ye nga ekyakola nekikuluma kati kyannuma kubanga nali naye njagala naye twebakeko naye kubanga nali mwatwala obudde nga musinkana twatwala obudde kubanga yajjanga newaffe nannina mpita nanga jangu mukole biri byokka kissing nakumweweta kyerayagala olumba naye yaliko ekirala kyekyali kwoli ate ye nza kyali kiba kyakwakisa kirabika nga bobeera balinga omuweweta okumwamu omuliro ogw'ekika ekyawaggulu kati yali kyanuza myaka emeka naye kikkaatiriza kino omuntu alaba alabe yali myaka 8 nga nze mpeeza 6 owulira kati tutambula n'omuwala oyo nnyingira 7 olwo ye ne muganda wo mukyaye ofunye omuganda bange twazika tukikola ekyaffe mwibigusa naye waŋŋamba genda eri nze ekyange tetukijjaawo ono yamanya nti ogenda eri neera nomukola biri yamanya ŋŋendayo kubanga twali bato naye nga tuli bagezi ng'ensonga ezi tuli bagezi kati maama wange atuuka ekiseera bambi ayagala okuntwala ku ssomero tamanyi bigenda mu maaso muli mu nsi ndala ali mu nsi ndala kati naye ekirala maama kyeyakola ensobi gye yakola yali emu
maama yatandika okukyaza abasajja ewaka abampuliriza kino mukyegendereze juka tuli mu one room tuli mu room emu yatandika okuleeta abasajja ewaka naye maama wange kati nze nga Seebaka kisinga okwewuunyisa nze nga Seebaka sinasula nga ntu ate nga ndi muto nga nsula ntunula kati gwampuliriza wulira gwakyali mu nnyumba eya single room ng'ate oyina omwami mwegendereze nnyo mu nsonga ez'obufumbo nze baatandika ng'ogenda mu kisaawe ennamboole owulira nga mpulira nga nnimira n'entuula bwenti owulira nga kati neyali ebikawo ng'erimu n'olutangaalatangaala nga nsobola okwekanya buli kimu kyebakuta nga nja nenyima ne ku katini bwenti nembeetegereza bwenti nga tebandaba naye nga nze mbalaba bwenti myaka 8 nange nendyoka ate nyambala amaanyi ate nga nze buli bwe nalaba nga nyambala amaanyi nti ng'omwoyo guli oguntudde munda buli bwe ndaba kwegatta nga kufukirirwa guwebwa amaanyi ne gunga ne gunfuga kati nga maama bakola ebyo bagenda mu kisaawe ennamboole embeera mpulira paka ku makya buli bayimuka nti bagenda ennamboole okusamba omupiira nga mpulira Seebaka kati nga nange nkona ku sisita wange nga mugamba owulira mpola tebatuwulira nga nammwe mugira nga naffe tugira neri bajja naffe tugira maama ne taata bali eri mu kisaawe nga nawe muyingira akasaawe naffe tuyingira akasaawe manye nambweleka ebisaawe bibirereka ebitontone naye sitaani yakolimirwe kati maama lumu avaawo alekawo omusajja oyo ng'ateeka omwenge muki nebaza Mukama nti Mukama yankweka omwenge Mukama yankweka omwenge ndoza yategeera singa nteekamu omwenge sijja fuuka kyagala nfuuke Mukama yankweka omwenge nga nkyali muto omusajja oyo yateeka omwenge muki mu musoda ati n'atuwa nze nempunyako nenguwulira mu myaka 6 nenkola ki nenguwulira nga gusonsomola yateekamu mungi nenguwulira mu soda kati sisita wange ye nanywa kati imanyi kyali abala kukozesa sisita wange omuto kyali abala ng'oli maama agenze kati myaka 8 nga agala mukozesa nga tiyendoza ali myaka yali mukulu kubanga yali nga musajja mulaba nga mukulu kati nga maama olugenda nga yakola ekyo nga agala mukozesa neti yamukozesa saavangawo kati nga mbegasiwa nti angobawo gwe genda ozanye genda kugule nga mpaka kubusende genda ogule ku bintu nga sigenda agala kunzija ku sisita wange abadde kyono wakizuula okitegeera otya nze nkitegeera kubanga nze nange nali nkikola nga gayo nomulaba buli kaseera aba yeekomberera buli wamulabako nga yeekomberera agamba nogaayo ono naye bali nali mugezi buli omwoyo gwampa amagezi kale sani yampa amagezi mangi kale ne Mukama yali yampa ekirabo nti nali ndaba nga ndaba nga mpulira nga ntegeererawo mangu ebiwulire ebyo biri 3 nga ndaba nga mpulira ate nga ntegeerawo maki nga ntegeera ono kyagenda okukola okitegeera naye omusajja oyo yagezaako nnyo okwebaka ne sisita wange naye nga nze mulemesa owulira sisita wange atolekesera bane nga atamiira n'agwa eri kyabugazi bwe twa gayi n'agala omulumba naye nga sivaawo gayi n'amusitula n'amutera ku buliri nga nange muwerekera nga yeefuula nga amuyamba yeefuula nti amuyamba naye nga amutamiza asobole okukola ki okwebaka n'omwana oyo naye nembeerangawo nga sipowa nemulemesa nga aba yagala okikola ti maama nga ayingirawo nga nange ngamba kiwedde naye nga sibyogera simugamba nti maama ono alina kyayagala okukola omusajja naye nga maama ekimutabula kumangawo nayomba wajja abaana bange obawa omwenge oyagala bafuulanga gwe lwaki kale yayombanga awo naye nga nebigwalibo nebagenda nebakola ebyabwe ngagamba babaana bona betubamanyi nabo batamiivu naye nze nga sinywa mwenge soda we nga mumuteeraawo nali musajja mugezi nnyo okuva mu buto soda we nga tomunywa nga simunywa tugenda tutambula maama ayagala okuntwala ku ssomero ndowooza alaba nkulirira myaka kati nga nali nnyingira 7 maama alaba nga nkuliridde kati ate ayagala kuntwala mu P1 nze njagala P2 Pitu wawanguza Daudi myaka 6 naye
myaka 5 vayo mu ngenda kuweza mukaaga kati ngenda kuweza emyaka 7 mama ngamba nedda mwana wangu alina okusomako agiza okuntwala ku ssomero naye nga byensoma bannange mbitegeera ate obukirasi bwa wansi abakyala be basomesaayo kati ate gwe tolaba basomesa ndaba mizimu ndaba bitundu byakyama kwegamba nga sitegeerekeka kusoma ne kugaana era nze okusoma kubanga we kwakoma paka kati siddanga mu kusoma awe kwakoma obulamu bwo awe kwakoma guno omwoyo gwanwanyisa nemo okusoma nsobola okuguweereza so P1 wakoma mu P1 nakuba mu P1 wali ogenda mu P2 nayingira P2 kubanga nali njagala yamala nagintwalamu so basomesa ne banzikiriza so you are a P2 graduate kati P2 nenjiyingira kumpaka nenjiyingira naye mala okugiyingira nina kyenerabidde njakyogerako mu maaso eyo naddayoko ku ssomero naddayoko naddirayo nja bikubuulira naye mala okukoma bigaana mama sente zimubula sente zamubula kati ate nga nange mbikoye sikyabyagala obwana kubumbu njereka gwe ngowanvuye nnyo nawaggukamu awo nawanvuwamu nga gwe oli muwanvu nnyo oli jjajja bakutumye jjajja w'ekibiina jjajja wa P2 ate nga mama yabadde yakutwala mu P1 ate akakuntwala mu P1 kati ng'ayagala byonoonera ddala nempanvu kati netubeerawo nempeza emyaka 8 nga tubeerawo sister naye akula jjuka lye yansinga egi esatu nga nkula naye akolaki sister akula yaweza emyaka awo egy'obukulukulu nduza n'afunayo gaayi yamulimbalimba myaka nozabwe yakone 13 awo 12 nafunayo obulenzi enzo bali bukulukulu ne bumulimbalimba awo nze nansuulawo bamala okunsuulawo sanyiga nange neŋŋamba okansuddewo kaneeyiye mu myaka ekikolwa ekyo mwakikola paka bwe natuuka mu egyo emyaka 8 we mwagalidde bwe twagalidde oba ye wayagalidde oba kati ye naye kyamusikanga nga kati nagenda okulaba nga ndese kati nali ndi awo nenkwata ku ssimu y'omuntu omu nga mukulu nakina ababuliza mu kigemo abali awo bampuliriza mu kyegendereza ennyo amasimu gammwe kituufu oyagala nnyo essimu naye ate olina ebintu byolaba byotalina kulaga ki bana ate nga wetudde no mu mukama tatukuza tulabe pornography okwata ku ssimu y'omuntu kati nkwata ku ssimu y'omuntu osagamu pornography smartphone tezaaliwo nnyo naye kaali kamapeesa naye nga kalimu pornography nakakebera myaka 8 naye nkakebera kiri kintu kyankomandi nga kali nga kintuusa mangu ku nsonga eri kati natuwa ku video mangu nnyo ayajajajajja kati ngenda okulaba ati bano byebakola si bye tubale tukola mwemukola byakifala tubeera kungulu tuzanyirira obulira bannange awo nenkula mu mwoyo ogwekiri ekintu kati awo nagenda okulaba nga oli yekwatirira yematiza neŋŋamba sisita wange ate yandika ate nze omuli gwange kweguli oyiga masturbation ntandika masturbation nga maze kulaba vidiyo obulira kati gwali yampuliriza oba ndaba bw'oba tuyagala mwana wo kweyongerayo kituufu WhatsApp zajja, Facebook zajja, YouTube zajja naye omwana we akiri mwesimu nga tekuliiko data ate naku zino abaana bamanyi kati kibalina okukola bamwegulira naye tomuwakiri simu yo oba yagala simu mwe mapeesa ate ogijjemu ne memory card mugambe iyo zanya bukatiuni bwobuliko bugemu bwoba yagala simu yiyo oba sandline ogijjemu omwesimu input kati munnange nno nyingira awo ntandika masturbation bubi nnyo super nga okwematiza myaka 9 njiyingira nematiza myaka 10 nematiza mama nzayo mu kyalo toyina gondi tonafunayo gwe kagalo tukisa nembuleka nga masturbation kati ankoledde era waliwo n'abantu abampulira nga tebalina basirya naye nga bematiza
obanga tebalina bakyala kati balina bakyala oba tebalina baami naye nga beematiza kati owulira kati ekyo ekintu kyankosa nnyo mu bulamu bwange nti nentuka ekiseera nga buli katikitiki neematiza nga nekwatirira paka bwe kininjamu katono nnyo banga olingani nga nkyalina baganda bange omuwala nga ndwalwawoko naye bwe namala okulaba kiri ekifaananyi ky'obuseego muno ne guyingira mu nzi natandika okwematiza buli kaddakiika nga gwakyekolera tolina gwe wetagasooka gamba nti jangu tonyambako kati nga neematiza kati nenteeka ekikolimo neewaka era abampuliriza oba wematiza oba abandaba ogenda kuteeka ekikolimo mu ngalo zo owulira natandika okuteeka ekikolimo ewaka nze kennyini mama natuka ekisasiri ne zimuggwako ne zibula kubanga neematiza myaka 10 neematiza kati nenteeka ekikolimo ewaka mama natuka ekisera nga ndaba nabubi mama natuka ekisera nanyigira n'okunyigira nga ngamba banza guba bukana guba bakyana guba baki nga njogerera ebigambo awo ebyokufa tulina magezi yegwe ofadde yegwe lumbe gwe yebugiranga ebigambo bingi ngolwa kijjo kuba teyabimanya kati esere bwe zamubulanga eri nga jeno nga atuvuma atijjukira akoma watamidde tokimanya ekyo koma watamidde kati nga avuma ffe mpulira nga atuvuma n'atulangira natuka ekiseera nga akaaba n'okukaaba awo nawo n'obulamu otambule ovudde wa jjajja oze wa maama tulabe obulamu butambula taata aliwa taata aliwo teyajjako najja nattemumuwuliza tetumubuuze tumanyina gyali mutemumubuuzaako nti taata nga tumubuuza tuki nga namunyiga n'omunyigira nze mwegyo emyaka taata agala nti okujja okundaba ate gwe wali obimanyi buvunanyizibwa bwo okubuuza maama yatugamba buli kimu kyonna oli yakubanga maama emigere mama n'avaayo kati najja nakola ki n'atusuulawo naye n'agenda oli n'agenda nono n'akwata liye ozze mukyale wa jjajja mukyala tuzizaayo mukyale wa jjajja nentuka endaba nga obulamu ate bulala eri mbadde ndi mu kibuga nkisinga akawala kali mbeera mu kwematiza kati ntuuka mukyalo obulamu bwali mukyalo myaka 10 bwakulima ate kati okuza enkumbi olina ogiyimira ddala oba olina okukwata eddala enkumbi tuka mukyalo eyo nga obulamu bulyo bwakulima bwakutambula kugenda kulimira abantu babawe ku sente jjajja nga byakola nga fenga tetulina taako tulimira naye nga tulimira abantu batuwa kusenga batuwa n'emmere tutuukayo mukyalo tulima sibyagala jjajja ntwalwa mpaka okulima tuukayo sibyagala kati tulimu twali tuveeyo mu kulima kale nali ntambuza amaaso bwendi nenengira abantu nga bawuga walingayo ebidwa mu kyalo eyo jjajja saamwekoonako kati bwetuuka ewaka nze nenkomawo wali abawuga mu bidiba kubawuga ngenda okulaba bajjamu engoye nga tebyenjagala bajjamu engoye abawala abakulu myaka 18 bajjamu engoye bawuga bali bwerera abamu bawuga bali mu bupale banange nogamba nasuwa ddaze katazi kubemu zaake wangi nogamba wano nengamba wano sivaawo ayitawo nengamba ate kati ekyawo kikakinyume saavanga ku kidiba ng'emigo givuga ewaka bankuba embo kubanga nali saagala kukola nga nsiba ku kidiba abawala babeeringa naye abalinzi bawuga buli kaseera bawuga bano bavaawo bano abala bajja bano bavaawo kyekidiba kyali kinene nga kitambuza abantu bano bavaawo bano baddawo bano bavaawo nga tuuga sisi wange naye twakomawo naye tusaamulekaayo nga naye agenda najjamu engoye ne tuuga nga nteeka wano asitula nanteeka wano olwo akuze myaka 10 yali mu 13 kati jjukira abo abamanyi muli baluganda tewali akifaako ntukakisane nga nfuna obubina bw'abantu nga mbusika bweti baddage ng'onyumirwa ntula wansi nga nokuga nkuvaako tula wansi nenda obubina kumbe ekitambwe munda kikula omwoyo nga gukula muli munda omwoyo gukula wow
Tukyagera maaso n'omukulu Jackson atuwa ku bujulizi bwe, atuwa story ye butya bwe yali obulamu bwe bwali emabega, era tugenda tambulira paka yasumululwa atya yawona atya, kuba kyemmanyi nti kale musajja mufumbo alina omukyala ateera n'abaana. Era tugenda tukayo tukyagenda maaso abadde Katonda ye program, of course Sennono Alex. Don't forget to subscribe, share, like and comment. Katukomewo. Wow, tukyagenda maaso abadde Katonda ye program, of course Sennono Alex. Era ng'olwaleero nina omugenyi wange omukulu Jackson bannange bino byono yo gye yayita bannange kikabuka tewera benafa ba Midland Parents Academy kawoto kajansi tuli mbude bwakuza abana ku masomero amasomero bagatadde genda ku Midland twalayo omwana togenda kwejisa baina Ebisolo n'abavewaka emitwalo 5 mwena joko mwana w'Ebisolo ate omwana avewaka emitwalo 28 jokka genda ku Midland togenda kwejisa enamba z'essimu ze ziri awo wansi sakone banafa ba RMW Kato abo bakutusiza ebyabagole bakwambaliza omugole changing dresses bannange ogamotya Rita UK director wa RMW Kato nkubuuziza Okunyonyola ddala era munange kantu omukisa guno okwongera okubuuzaako bannaffe abatulaba abali mu UAE kansoke mmalayo aba RMW Kato namba zaabwe zezo basanga bakukya mutawazi gendayo obawe ebyabagole omukolo gwo gubawe bakwambaze bana jewelries bana changing dress bana gowns ziva Europe togenda kwejjusa mbuza ku bannaffe abatulaba bannange mwebali nnyo okulaba mwebali kugoberera abali mu America abali ku UAE abali Germany abali Turkey abali China abali Qatar abali Uganda. Thank you so much. Mukama bonyo mukisa bannange sharingirako n'omulala osharingireko n'omulala mulinyerese omwana Katonda omulamu omukulu Jackson ogwa mu kidiba tutandika ekidiba ekyo sisitawo akwetikanga muuga mwenna muli bute luli mbadde mwekweka kati wano muli open buli muli ku beach y'omukyala epandika okuwuga okwo muwuze tuuga abawala bano bewasanganga ku biiki oba ku kidiba ababanga beyambudde tewaliyo gwewafunayo abusabafunayo kubanga baali bakulu nnyo okunsi nga tobasobola bali beeyi nene nga mbatyamu ye nga ntandika nti omugamba nti bwe kati abo nga bwe kyembagalako nga njakula bwerere bwabwe ng'oweera batunuulirako awo obeera awo batunuulire namala nga batunuulirangako awo nze nengenda kwali mu kisaka neneematiza nenkomawo naye tubeera mukyala eyo wetuuga bwe tubeerayo nga ngenda wenda babwerere bw'abakyala kati tuka ekiseera jjajja nga laba sikyagala kukola agamba akwera mama wange simu amugamba jangoze kalibale waabwe mukyale nakifuma wali bataata be ekikaki baali bamanya ekika gye kiri kubanga era mama gye yava kozi mama yali afumbiddwayo ko byatabuka butabusi n'avaayo kati jjajja n'amugamba omwana takyagala kukola kintu kyonna asiba mukuuga asibe yatambula kyalo tamanyi nti oba mbawala tamanyi nti mbeera nembawala nga mbeera mu bijuujulu naye oli ku Blue Movie live naye kyengezaako kugamba nti abawuliriza baffe bambi obanga olina abaana kyandibadde si kirungi kubalaga bwerere bwo n'entuula yokka omwana asobola okulaba nga otuula omwana onaakumwamu omuliro era abandaba lindako abazadde newoba omwana gw'omuzaala obanga gwamuzaala si kirungi kumulaga bwerere bwo n'okunaaba naye tekikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Nze mukyala wange waka Mukama yamugamba omwoyo omutukuvu yamugamba namugamba tugezanga nonaabanga n'abaana bo kono yalina ensonga lwaki yamugamba nti omwana kyalaba kigenda muyingira kati nze kiri kye nagamba kye nalaba nga nkyali muto myaka 3 kiyandaga mitabox byamalo jendaga saddamu kutegeera nabeeranga nayo mutwe bawulira naye mbalabula oba ngezako kubagamba nti bambi mugezeeko nnyo okwegendereza abaana omwana kyomukulizaamu kyagenda okubeera nga akuze bw'omukuza ng'omukweka
omukweka obwerere bwo naye ajja kukula akweka obwerere eri abaana be. Owulira nti omwana ky'omukulizaamu kyagenda okukola ng'akuze. Owulira nti bonna amukweka obwerere bwo naye agenda kukweka obwerere bwe eri abaana be. Owulira ogenda kuba osize bulungi ensigo eyo nti mwekwekeko. Mukitegedde. Tweyongereyo. Kati munnange tukomye wali jjajja agambye Kimakalibalo mutwale na Kifuma ye bamuzaala kubanga nza nnemeredde nga ntabuse. Kati naŋŋamba takyasobola jjajja wamugamba jangu tugende tulime takyayagala. Maama n'agamba yeye kamwetike mutwale ewaabwe. Najja nankima naye mpulira obusungu. Bakujja ku kidiba. Banzija ku kidiba bannemesa. Kidiba kyagenda maaso. Kidiba gyekiri. Tokowa. Ekidiba kiri kyali kikolanga biiki yennyini. Kyali sayidizawo abatulaba abasayidizeeyo bakiteba bajjukire. Kati ekidiba ekyo bw'otuukawo mu Nakwera. Nakwero. Kati waabangayo ekikubo eba kyali kikyasayidize mu kiwafu eyo. Ekikubo nga kikkirya mu kiwafu. Kati ekidiba kyabeeranga eyo wansi mu bisenyi baasimanga omusenyu. Baali bazimayo omusenyu mungi. Kati ndetemu okula ekidiba nga kinene kivanga wano paka n'eri. Byogerako biri mu myaka ki emabega? Myaka ndowooza nga mu 2000. Myaka nga 2000 awo. Mu 2000 awo. Nga tubeereyo tuba mukuuga. Naye atuuka ekiseera antwala. Abennakwero kambuze ku omukulu Austin nkubuzizzaako Teewo Magi ne family ya mukulu Kigundu mwe namba buzizzaako abesayidi z'ennakwero. Ndine munnakwero munnammwe. Nozo obwalo bwayogeddeko. Obwalo obunnakwelabira bwanva muntu. Oba Teewo mwe mwagendanga ne muwuga simanyi ne Magi. Naye bakutwale na Kifuma. Bantwale na Kifuma. Na Kifuma eyo botuka mu na Kifuma aluwakalo bakayita kati okyamira mu na Kifuma mwennyini mu town. Akalo kale bakayita wanje yo. Kale yo munda. Kati akaloko gye bantwala nga ndaba kyalo. Jjajja azaala taata oba wataata we. Wataata batata bange abato gye babeera. Batata bato tebakufuula wataata wo. Waali ettaka bakadde baafa. Bajjajja baafa kati baleke bataata ettaka lyabwe nga ddene liva kuno paka nga n'eri wansi nga ddene. Nga kunyuza ku kiri ffe tusingako n'obugagga. Naye ng'obugagga bwaffe bujjuddeko amasabo. Ettaka lyamwe nga liddeko amasabo. Emizimu gye gyasimukanga eyo. Kati ng'emizimu gisibuka wali waffe. Era kino gye ffenanza ffe tukisamirira. Nga mumusamirira. Ffe tusamirira ekyo ekitundu kyonna kiwanjeyo. Kubanga ffe tuwalina amasabo amangi. Ogenda ewanjeyo ng'oli myaka emeka? Wanje nagenda emyaka 10 ndowooza nayingirayo 11. 11. Nyingirayo 11. Kati mwenyingirayo 11. Byokusoma ne bifa. Nentuka mu kyali. Nduukidde mu masabo. Bantute mu masabo. Naye ekyasinga okunjagazaayo nga n'abawala gye bali. Waliyo naye abawala? Waliyo abawala ate nga be bankwana. Ate nga be bandaba. Naye kyekyo okukitegeera. Nga be bandaba be banneegomba. Be bakwogereza. Ono ndowooza ava mu kibuga kubanga nali ndabika bulungi nnyo. Kati oyo omuvubuka we yakajja ndowooza ava mu kibuga. Banandika okunoonya nga bantumira ab'ewaka bannaye omulenzi oyo tufa twagala kwogerako naye. Hanga nendanga okuzimba ebiwawaatiro nenkoko empanga evokwenda. Wangi? Nenzimba ebiwawaatiro nembeera ku kyalo kulinga nze munene. Mpulira. Muganda wange naye twagenda naye. Omuwala. Nga ne bamutwala. Linda kuba nga tunagera yalokoka kati naye. Omwala bambya akyaliyo omwenge naye musabira. Tannalokoka. Annaba omwenge guli gubamutandisa nga akyali muto. Gwamwetya n'okugwa ku kkubo ng'agwa ku kkubo naye musabira ngenda ne mubulire engeri simulekeredde. Alina abaana nga bameka? Kati alina basatu. Alina basatu. Naye nti bwe twagera naye ne bamutwala tutuukeyo okukalo nga gwe batumiira. Ogamba nali guli omwoyo gwansombera. Gwe bamutwala mugamba omulenzi bambi mutuleetereko twagala kwogerako naye. Kati kalo kuli n'enzimba. Kati kaloko munange tulina amasabo w'akabantu baleetanga embuzi zaabwe okubasawula.
kubanga tataafa omuntu yali musamize nga akola ki asawula abantu baleeta embuzi kati nga ebyo tulusinza bikumamu nobbikumamwa nga yango oyigewo nayiga ddiga okukuma mu byoto byewammwe nga nange mbyagala nga nekumiramu sina tabbu nakuma mu byoto naye muli bamaanyi kukyalo nandika okulunda ebisolo byewaka tandika okulunda endiga olutata wakuzaala ye taliyo yali yagendayo ndowooza yali yatambulamu nga yagenda kutema manda eyo saidi za Kyankwanzi bangamba yali yagenda Kyankwanzi naye mamudu wa kukyalo mwegiriisa olwo mwafunayo taata omwe yabaaniriza ateekawo kyekika kyabwe ati wali wali kika kyaffe tataafu kati tata yagenda okulaba abatuleesi naga ateekawo baana baffe tetujja bakola tujja bakuza kubanga ettaka lyaliko emmere ettaka weeriri amasabo weegali ebyokulya oyagala kuzimba basobola n'okukuwa n'ozimba mpulira naye netukola ki netubeerawo otandise olunda ensolo tandise okulunda ensolo kati kyasinga okunnyumira waka waliwo akawala akato ewaka waliwo akawala akato ate ak'ekikakyo kati ak'ekika kyake kozi gwe ebyo tobimanyi tera bana maama muganda wange ate kati kali kawala kaki olaba muganda wo yennyini na muganda wange ne maama wo natandikira kwako kennyini tekagaana kwegamba guno omuzimu gwali gutamiiza nga bwe nkufunamu bwe ntoddamu kugaana era omugamba byatatukole byatata ne maama oli lusi namugeranga yeebase neŋŋenda nekazuuka nga katandiseeko tekabifangako naye mbeera kaana ako nsanga okulunda ebisolo byange ensolo zange nunda enkoko kubanga baleetanga enkoko nga tebaziya olumu ne bazirekawo nga tuli enkoko nento esawa ne zintama kubanga abantu bazeetanga ozisamirirako baloga bannaabo ebyabusamize saabibeeramu nnyo nzi nali eno mu muzimu gwabwe wabirabanga bulabi nga sibira nnyo mu masamuseesamu nga embuzi yiyo nga nze n'olunda natandikira ku ndiga okukola okwegatta nayo okugizontowaza sokoleke wazontowaza n'endiga etandika okulunda endiga ekyo kiŋŋamba endiga oyo ogiraba otya olaba bwetambula akabina neza okulaba akabina k'endiga nga kalinga ka mukazi ng'etambula bweti nga njiva tumabega nga ndaba bannange eno esaana kuzontowaza myaka emeka 11 endiga eri neza nkokutambula nga etambuza akabina nga njirunda naye ekiro sebo nenjirumba wagirumba kiro kawungeezi wagiraba emisana nagiraba ewaka emisana kiro nenjirumba ebirowoozo nga byalinnya edda naye nga nenjizontowaza teyakaaba ate ngaekaba biki eno puroguramu esusseeko talina byekaaba nenjibeerangako nga njisobereza munnange nali ndi awo nga taata ze anzaala olwo otandise endiga endiga njibeerako bwe ngenda ku bukoko bubaata nenawerekale kunyumisa mboozi eno sikunyumiza mboozi naye byenkugamba byaddala ate byenkubuya bituufu no tube serious kati embaata otya embaata nazibeerangako nga negata nazo nga boolaba kati ogikwata kuba nengisitula gwe nokola ebintu byange tekaaba ate ngaekaba biki ate ekisolo kikaaba kiba kyewuunya ndowooza nogeba kikyaliko n'enkoko byonna nga mbibeerako kiki ekyakuwalirizanga awo ku bisolo kati ebisolo byo kino ekitambo kyatukisa ne kyambala amaanyi ag'enjawulo ekyandimu kati nga sikyategeera nti oba kino kisolo oba n'omuntu nentandika ekisolo kuba ente yannemerera ye ente yalinga mpanvu kati ng'ente yo njyagalako mita box nga wegirabako bwenti nga nkoleera nente wagitunuliranga nagitunuliranga kubanga yo yalinga mpanvu nga sigituuka nga saa nafuna katebe naye nga yo njagala kubeti
ngazawo nenjitunuulira base kyongano ndaba nga zeekubisaamu nga zigenda okwekubisaamu nga mbirawo nenzitunuulira bwenti mbwa nga nzitunuulira bwenti onyumirwa nga nfa nga mba njagala nange genda kwematiza nentandika ebisolo byewakaawo nembyokyankalanya byonna ebisolo nembeera ku bisolo mba ndyawo taata nga azze yagwa bugwi naga mwana wa bulijjo oli eno nemugamba bulijjo gyendi nagamba yali akulabyeko yatalandabanga nako nno weewuunye nze bamusindikira ebifaananyi bankubanga ebifaananyi ze nali musindikira naye nga bulijjo oli eno nempulira obusungu nno nga mulabyeko naye nagenda okulaba nga ayagala kunzijayo ate eno ate wabadde wanyuma tandise okulaba ku bisolo ozudde ekirala ate nga tayagala kunzijayo ate ngamba nkutwala mu kibuga ewassengaawo wali ebwayiise nozowulira sani ngagamba nedda waliwo kyatannabakola mwagala mu kibuga mission tennabakuwe abadde awo nkyamupika nkyamuzimba bino byonna ebisolo yali anzimba mbadde manye ebisolo oluluse ku climax kuba omuntu wokwatira ekisolo lindako ogenda kuwulira kati soko lindeko wakwatanga embuzi oba endiga oba enkoko nemumala ne mugirya twaziryanga zabeeranga kuba nali nzirunda kati nakimbadde njala okugamba kwanoza kankireke nti nali mwegyo emyaka ndowooza nali nza sinafuna ndowooza kwekubisaamu kyankalanya nva nga sinatuusa kuzikubisaamu ndowooza nga sinatuusa ndowooza kukola ki kuzifumisa mbuto kale naye nga oyinza ofunisa ensolo olubuto abantu bazifumisa embuto kimanyi embuzi nezala omutwe gwa nkoko omutwe gwa mbuzi manya amagulu galiko engalo tobira togiraba nkeyensolo mbiwulira nerowooza oba byakulimba bantu bazikola ebyo nze mbimanyi bakuleete wasenga anjagala okunzija mu kyalo kati njagala okuwalira naye bwe nawulira nti antwala mu kibuga nepyaka kyekintu kiringa ekingamba genda owulira kiringa ekirungi kati ntuuka nsiba engugu zange nzijayo tiyabaganda bagamba nti mutwala sister asigaddeyo awo sister bwe twakoma bwe mwalinga okwatanga embuzi n'ebisolo n'enkoko mwali mugenda maaso ne sister sister yali yakivaamu dda kubanga sister yafuna omulenzi yokka aleera kati nosana tinezo naye natandika okwegatta naye nga mukulu kati ye waliwo emyaka emeka kati awo nali ndoza nyingira 12 awo sister alinga mu 15 ng'akuze afunye n'omuvubuka batandise okwekola ebyabwe kati omuvubuka n'amugaanugana nga togenda na bulaza awo nze nkyakwagala eno sister n'agana tata n'agamba baganye muleke ffe tugende nyingira bwayise sayidi kiyawo abalaba abayi bwayise bamanyi kati sayidi awo nyingira bwayise era bwayise ndowooza oyitaawo ndowooza bwayise yenyini mu tawuni wenyini awo bwayise mu tawuni twayitamu netugenda nga abadda ndowooza enansana nga ku kyennabweru tudde kyennabweru kati akafuba kali awo bakaita mu kafunda manyiwo tulyawo pooka mu kafunda kati mu kafunda twaliwo ekyambuka ekidda waggulu muganzirwazza ogulugulu awo singa wange awo weyali awo waggulu awo yalinawo amaka buli twabeeranga n'amaka kubanga famire yaffe ndowooza yali ndowooza erina omukisa gw'okubeera n'amaka kati singa wange yalinanga amaka ngena n'emizigo kati ntuuka ku kitundu senga zo baali bamugambira nti omwana ono ajja eno n'ategeka n'okutegeka n'ategekera ekininja nali siraba ennyanja bwe omwe gwali gwangana okulya ebyennyanja nandoza naliko n'emizimu nga jangana okulya ebyennyanja nga bimpunyirira bubi kati nga siyagala kumanya ntuuka kakaalo ntuula nga ndi mugonvu singa agamba nange omwana ono obwedda bulijjo aliwa bannange omwana wa mwanyinaze ate kati baali babiri senga wange ne taata wange we batambula kuva mu buto nga beeyagala kati agenda okulaba taata ndeezi nagamba bannange omwana waffe we bali kumuleeta kabeere nange senga yali yakolamukko ng'alinamu ku kasente baawe yali mugaggamu
bawo natokisa nafa entuka ku kitundu awo nensuka nkiketta nze ekitundu natuka ku kitundu ngansaba kunoonya bawala ku myaka 12 myaka 12 noonya bawala noonya abawala kati naye abaana batandika okundaba banga nali ndabika bulungi nga ndi musajja mweru kuba naddugala kirabika ali musajja mweru nnyo nga nkyali muto naye bwe nakulira bwe navubukiramu awo nga sikyagala kunaaba biki awo ndoza bwe naddugalira naye ntuuka awo ku muganzi lwazza umuganzi lwazza webwayise awo mu kafunda abawala batandika okundaba bo bennyini buli omwe gwandeetera batandika okumpiteera bampita Jackson Kalipala jangu tuyatuzanyemu ndio nanko okwepena tumala okwepena nga tugenda mu kisenge nabo baali basite boni nga babimanyi nga babitegeera nga tuva mu kwepena nga nepena ayi nga nepena bonani bangamba agwe jangu eno bane gwe omwe gwali gwampa skill yokwepena oli wange oli basaidize banka yani atiwe mukana nga mukwatako ahubakukaya mukwatako oli we wange nenze nkana mugamba nze ngenda wono njagala eno ono naye ngagamba nawe tonkwatako owulira nga tawo nina amagezi mangi nkwate wantu ewazibu bemba nepena nga njaga nnyo nobbaweeka okitegeera bwe muweeka mugongo mba mufiiringa okitegeera kukaka obukodyo bwonna bwogo omwoyo tuzanya mbagamba mujje mbaweekemu bannange nga mbaweeka mumuweekera mu maaso n'amabega nga baganya ebintu byokubetikatikira basanyuka olwo buwala butototo basaiziyo bakulu basaizi zange kati nga mbaweeka omwali ku mugongo mwali wano mu kifuba mba situdde nga mbefula nti mbawuba mwawo kumbe nze nomunda mbafiiringa nga mbabulo nembukwatako saawa zino mpulira naye era kukakana nga mbuusewo n'akamu nga mututte nga twekisinga kwaba mu kibuga bagezi bo baali tebaagala nnyo bintu bya bakwata ku metabokisi zaabwe naye nze byenjagala kati nenfunawo kamu nenga kambeere n'omu balabala bonna kambakole ki nenfunayo omwoyo netubeera naye era senga alina ku mbata embata zinga kyenzikola embata za senga n'obukoko nga kyembukole wakaawo nenga nk'okwonoona abaana abawala babato ababeeranga ewaka nga bonna mbasomesa kye tulina okukola nembusomesa bwonna obwana obwabeeranga ewaka otandika otya omwana gwomanyi nti ali nga bwe nakubuulidde tugende mu kisenge tuzanye ebyabamaama ne bataata awo nembutandikira eyo bwonna obuwala obuto bwonna otandikira nakubakwatirira gumu n'omwaka ogumu nga mbugira bwonna nga mbufunza eyo naye akana ku mwaka ogumu nanze ni wa 12 nga mbufunza tebakukwata ekyo kyo tebankwata guno omwoyo gwankweka obwana bw'abaana bwewaka wabukozesanga ne butaloopa nga tebunopa nabo tusiza ne bubyagala kubanga nabo omubiri ogulaba guno gwe twambadde bane mubiri mubi nnyo nze mbabuulira bawuliriza era abandaba nti mubiri guno kyoguzimbamu ng'okyali muto kyegukula gukola wache guba gwagala tejukira Bible etugamba nti tozukusanga busimu tozukusanga biro byawo tebinnatuuka kati nze nabuzukusanga nga byo tebinnatuuka kubanga juko busimu bw'omwana omutuba bwebase kati nze nga mbuzukusa owulira nga mbuzukusa nembuzo ntowaza bannange natuuka ekiseera nija ne kubisiyaga mbandowooza biweddeyo ate manyinze wembanga sani mwanika Mukama yangamba nti obutubangisa ekyokuva ebujuliza yogeranga buli kimu kyonna nkunyongere nkusumulule awulira nti guno gubanga olaba omugu agenda gutema kati nze bampa obuyuzi siswala ate sitya awulira kubanga ekisooka namala dde okuwasa mukyala wange niwe mbuwa awulire esonyiwa nga mbawe
wakwata embuzi wakwata ente ente yakulema n'osigala kugyegomba njegomba kwegomba kabina bampa kakati kyenjagala ekyo ekiriwa obwa kale mbadde nkyali sitaaka okuŋŋamba nti obwana obw'omwaka ogumu kati obwogumu bwate buveeku naga ne kubisiyaga kati nga nfuna akaana ka myaka 5 kalenzi nenkatwala enkali ebisiyaga ebyani ebikuyigiriza kati ebibinze ekiro ekintu kyabinjigereza kyagamba ebyo kati n'abawala banga bala tibonga tiba babaluwayo abawala baluwayo funa ku kino ofune ku mulenzi nanja kubisiyaga nemuli ebisiyaga omwana ze namulira ndowooza emyaka ng'ebiri ebisiyaga oyo muvuka gwe nabeeranga naye omuto natukesa naye nga abyagala naye sebo nga abyagala nga yankenyini nusu neyampita nga mba naakajeewo ebisiyaga nga ntwalayo omuwala omuto olwo batwala waje batakutegeera nabatwalanga eyo mu biyigo oluusi nebatwala nabeeranga nnyo mu biyigo era mwegenze nnyo abantu abatwala abaana tugende tunaabeko mu kiyigo mubegendereze nga bavubuka namuwala munneewe naye mwegendereza kubanga naye atokeyo namwakisa omuwala asobola okwakisa muwala munneewe kubanga atuuka eyo namugamba katukole kino owuli kati nga nange nabagamba nga tatwala mukunaaba nga mbukumira tugende tunaabe nebudduka tugende tunaabe kati nga mugamba mukwate ku maaso mwenna tugenda kweyira mazzi nga nfunawo kamwawo nga mugamba temuta amaaso paka bwe mbagamba okulya sikiru z'omulaba erusifwa lindako obatwala mu kiyigo bonna mukwate tukoze tutya tweyira amazzi nga mbusamulira amazzi mukwate ku maaso nebuga temuta mutunule temuta ate nfunako kamu nenkabeerako nga buli bwembuyira ku mazzi kati bwenkamala nenkagamba dda walina kwata ku mutwe nenkwata akalala nze bwentu bwe natambuzanga emirimu gya sitaani n'obubondabondabonde olunaku olwo ng'oyinza okubumalayo ati bonna sabumalangayo nga nfunako nga 2 obulanga buna nembuleka naye nga tebwogera bannange sitaani yakweka ekintu ekyo tebukuloopayo nti ango yangoze bwati tebwogera abewange ngene mbagugumulemuko nga tebwogera era nga obuuza bannange mumaze okunaba tumaze nga busanyufu nebubuukabukawo nebugenda nebuzanya nga tusaa kubwagala nga mbuyitayo nga bujja emisinde bukwagala nga bannange naliko omwoyo omukyafu nga bwemalaawo angenda mu kisiyaga nga makwagala gunkuumire nga sipowa nga bekaseera nyina gwencyankalanya nyina gwenyonoona omanyi sitaani omulaba sitaani alina enkola ze nti bwakufunza ayagala okyuse bangi okitegeera oteke bangi mu kikolwa kye mpulira nti bwenze omuzimu gwe ale bannange singa Mukama tiyandokola bwe navubuka ate nali nfuse kirala ate nabyo tujja bigenda mwene tuyagenda mu maaso okitegeera oli wasenga ozontowaze embata ze ozotuwaze obulabu ku kyalo abaana kati awo nkulirira senga agamba bannange omwana tasomeeko ayagala okuntwala ku ssomero abyonoona kyokka nkuze n'emyaka nga 13 angamba tumutwale mu pitu yangamba kuntwala mu pifiri bwayise bwayise awo isomero baliyitanga noddirabira erinnya kati naga tumutwale ku ssomero omwana wakirabyeko kyafunayo nali mugezi bambi Mukama yampa ekisa nali mugezi naye ndowooza omuzimu ne gunkyusizaamu awo omwoyo ne gunyamba mugezi mu nkola za sitaani nimba mugezi nnyo nga n'abakulu ndowooza mbasinga naye antwala ku ssomero ntuuka mu kibiina ndi musajja mukulu ng'omwana bwe ndi mubuto nebutandika okunyimba nga buli we bwanyimbanga eri mu kikajjo nebutandika okunyimba nembikowa nebagamba siddayo ku ssomero nga sente zaaliwo kuba taata yasasula omwaka mulamba kubanga yali ava kukola nasasulayo omwaka nangwa uniform sportswear buli kimu kyonna neŋŋamba siddayo owulira nga abaana bansuseeko ninga kirasiti kyanjagala kirasiti kyakwagala nga njagala kyokka nga gwe bw'aba asomesa olaba basomesa nze ndaba birala
awo natuuse ewa ssenga tuli ewa ssenga nga tobanga kaawo tugeze n'oyagala muwala n'omwogereza oba n'omukwana nga omuntu yenna bw'akwana omuwala ebiba bibwisa ebikangamba bebwisa naawe ng'okwana omuwala wiiki namba ng'okwana muwala kikyoba oliko ekyo nze nga kubakwana nze nga sibakwana era nze kasamukwatako nabanga yesikamu awo ate nze nadiringira nnyo mu bwana obuto bwe nadiringirangamu ennyo kubanga obwana obuto obwo bwanyangwira tebukutawaana obasenga omalayo bbanga ki obasenga nalwayo kubanga era gye nava n'okulokoka wasenga gye nawangaalira paka bwe nalokoka wasenga nalwayo kati awo wasenga kati bwe natandika kati omuwala oyo gwe nagamba kati kansigaze omuwala omwoyo omuwala omu yagezaako okunkyusa nemuwa omutima nemwagala nnyo oyo kati ye nga mukolera ddala ebyekikulu nga tubikola kati saawa yemu niwajja ne ajati yambeerangaawo mu maaso nga mukazi mukulu ajati naŋŋamba mwana gwe nga nkwagala waba kitojjaako ewayo natandika ku ajati ajati gawa myaka emeka ajati yali mukulu ndoza ali myaka nga 27 ng'alina n'abaana ate talina abaana yali ndoza yali yazze kukyalira ku muganda we kati nantandika netutandika ne ajati oli mu myaka emeka awo nandi myaka 13 nanyengera 13 tandika wali muwanvu muwaguufu nga ndi munene ng'oli ayinza okuba okulowooza nti ndi mukulumu ni myaka 16 15 nga ndi muto gome nalinga olaba kibbuleira nga nyirira ndabika bulungi bwewetala mu nkoko netala mu mbuzi kati ababiri abo bo bankola ki bankuumira mu babiri ababiri bo bankuumira tebemanya bo ne bankuumira awe nga sikyagenda mu bisolo sikyagenda mu baana hajati kati awo hajati yakutwalangawo hajati twabeeranga era awo mu binaabiro ekiro nga mukola sigino n'ennyumba ya senge yaliko room nga tebagibeeramu kati bose mwe tugendamu eyo room nyumba ya senge ali nene ngeriko ebisenge bingi ebisenga 15 no I just imagine mu lugendo lwonna olw'ebintu ebyo ng'okola otya nga weekwese batakulaba kati ebintu bannange baneeka kubanga abantu abakulu bagenda mu loogi oli waaba yapangisa ennyumba yo omuwala ajja waka naye kati oli wassengaawo enyogamye ennyumba kuliko n'abapangisa nga bitambula bitya nga tebakulabye owulira kino lumu senga yampulira nga ndine ajati naye natabako kyayogera mulumu yajja natako okutuba ati nampulira nga ndine ajati naye natabako kyayogera singa ndoza naye aba yaliko naye kisaategeera nzagamba no mwana chaka ne wa family tuli kyekimu ne senga ndoza yayina ekyali kimusumbu family yafe kwegamba nti yalina omwoyo gwali gwagisiba bane gwali muzibu nnyo lindako ajati natokekisa nangamba n'okungamba nti genda bakutayirire genda bakoleko awo oli bubi nangamba siddamu nga tebamaze kukolako era nenga ne bankolako bade manyi bikomyawo hajati twagala mufiirwa asagala mufiirwa hajati yali anyumira ye mukulu yamanya ensonga zonna si byakutawaana ate kola kino hajati nga buli kimu akimanyi mpulira nga n'omupiira agusamba bulungi mu kisaawe nengamba siva ku ajati nembera ku ajati nga azirikamu n'okuzirikamukko negamba ala siva kwono ajati oli yanyambaza naye ate buyala yalina kyali akola nga tokisa nazirikamu naye fuula mbu azirikamu neyekabya ku buziga nengamba nange ajati simuvaako naye ajati oyo ntambula naye nga olina kali akawala kati nga siina sente kubanga nali saagala kukola kubanga bagamba genda okole oba oganye okusoma mbagamba saagala kukola kati nentandika ate omuze omulala netugenda okubasunsulira ntandika omuze ate ogwokubba olonga abawala batandise okwagala ku ssente kuba kati olabika okuzeemu biri ebyekito ntandise obiteeka ku ttaka bitandise okuggwawo kati abawala olina obbaa ku ssente naye nga ntamba na babiri
babiri abalambira babiri kati era atuka ekiseera yatuukayo naye okubba nyingira obubbi ekirozo kijja kitya kyanyingira mu buyingizi kubanga nabanga nnyo firimu z'obubbi walabanga nnyo firimu abanyanga nnyo muvi z'obubbi era banne abandaba omwana tumulaga firimu zikwatagana na mize gyamulaba esitaani kubanga kyalaba kinagambidda kyagenda okukola. Wow, tukyagenda mu maaso abadde Katonda ye program tulina omukulu Jackson Senono Alex nze nkuweereza program okutuusibwako bannaffe aba RMW Kato bano bakola ku byabagole bambaza abagole jewelries ez'omulembe saako ne gown ez'omulembe ne changing dresses nebera bingi ebikola ku bagole ebintu byabwe biva mitala w'amayanja biva bweru wa ggwanga yensonga lwaki byo byanjawulo bya muwendo ddala gendayo togenda kwejjusa namba z'essimu ze ziyita wansi so nga ate era teweerabira bannaffe aba Media and Print Academy kawoto kajansi abo nno bo essomero lyabwe amasomero gaguddwawo genda wandise omwana wo togenda kwejjusa somero secondary kuva ku senior mpaka senior 6 era nga bagamba nti no mwana w'ekisulo asasula emitwalo 5 gyokka ate omwana avewako emitwalo 28 ekikopo sowaani abisangayo ku ssomero n'ekitanda sowaani ekikopo uniform byakulya byonna byabwerere ku ssomero ku mitwalo 5 so nga ate omwana avewaka ne uniform agisanga ku ssomero yabwerere n'omwana avewaka emitwalo 28 afuna uniform yabwerere ebitabo byabwerere peni zabwerere ku ssomero obisangayo ku mitwalo 28 gendayo wali akajansi oba empigi kampasi zaabwe nkubirako ku simu yange eriyo wansi 0754 68 7117 togenda kwejjusa abadde Katonda subscribe like and share ku Senono Alex official togenda kubeera nga ate munnange wejjusa naye era nga tukyagenda mu maaso naye bategeeza nti tulina abasinga baze bangoberya mu kimanyi nti tulina charity organization that is Divine Heavenly Ministries tubuulira enjiri tutambula ebitundu ebyenjawulo tulina abaana baffe abadda ku ssomero nga beetaaga obuyambi beetaaga ku buyambi tulina yingiza abaana nga 8 mu senior 1 bw'obanga osobola okwagala okubeera omukisa eri abaana abo munange osobola okubawa okubeera omukisa abali mu secondary tuyingiza 8 ate abali mu primary abo ndowooza sibala we have a lot so osobola era okunkubirawo ku namba yange eyo oba whatsapp yange eyo +256 754 68 7117 era erina ku mobile money oba osobola okumpandikirako n'ombuza details naye nga abaana baddayo ku masomero abaana tebalina mwasirizi era abalaba Christmas party ndowooza mwabalaba Mukama bawo omukisa ogw'amaanyi tukyagenda maaso ne Jackson wawanguza Dawudi Yesu waffe